osanga mukama katonda ki nembagayo bwogibeerangako tokkirizangako setaani. Abalokole mutuswazizza nnyo, tutuuse ku mbaga ezimu omusumba n'oyagala oyite emmanju mu kalyango k'emmanju odduke, embaga ng'etabuse. Mbaga ya mulokole, mwatandise nga balokole, gyegenda mu maaso egona nga tokyabitegeera, akasaanikira nga kafuuka akasaanikira naawe ogenda okwanga bakutuuseeko nga bisopo bakubuuza oyagala nnyogoga oyagala nogamba bayi tuli ludda wa wano banna embaga ng'etutabuseeko eno. Embaga nga ya mulokole naye ng'ebiriko tebikyali bya kirokole, afumbirwa mulokole awasa mulokole nogamba era setaani ayisewo okuyingira wano. Anti musumba ogenda omubuuza anti musumba abatuyambyeko okutegeka kwegamba manyi kati bo banywa kakati tetwategedde engeri gye baguleese kwegamba balakandoza obwedda bagukwese wali kati bagugjeeyo. Obayi musumba nti byebizibu era byetusanga mwagala nnyo okweragaalaga. Obanga bakutegekera embaga tobategeera, lwaki obaleeta bakutegekere? Lwaki tobeera waggulu w'embaga yo bagambe excuse me guno omukolo nagutegese gulumiza Katonda, temujja kunywera wano nguuli. Babuulire nga bukyali obugenyi bwe muba mwagala okunyamba ku mbaga mujje nga mutegedde tetugenda kunywera kuno nguuli, tetujja kunywa mwenge. Ate obwo busiru mulaba mubalokole bokka. Nze neewunya n'okwewunya abasiraamu bwagamba nti talya mbizi aba tagirya, takola atya? Ate gwe tolina bw'ogirira ku mukolo gwe n'olyoka omugamba ndaba si gwogiridde leka tugirye, agamba excuse me tojja kulira mbizi mu nnyumba yange. Obwo busiru mulabako mwe abalokole mwemugira andikwaite tina kyakikolera tinako abatali balokole tinako abatali lwaki bamukkirizanga okubamanyiira ku mbaga y'omusiramu oyinza okujjako ng'oli mu katuli kino olirako akasowaani k'embizi. Lwaki bamanyiira ffe? Nagambye dde embaga yange mulokole kati gwe omwenge oguleeseeko ngaani? Ayayayaya mwasanga namala okuwasa nze naali gukubye mu mutwe. Ebyo babikola wuwo si wange. Bayibuli egenda nti ssaamu Mukama Katonda ekitiibwa n'ebintu